wano we waka wange naye tegakyali maka mazima kubanga gayidde saasigaza wadde akantu. Bankubidde essimu jjo ssaawa nga 7 nga baŋŋamba nti ewo wayidde wonna wonna, naye amaanyi gampeddemu ne mu kujja nazze mpola kubanga nadde ndi mweralikivu nga simanyi kiri eno, naye kirungi nadde mmanyi abaana tebali mu nnyumba kuba baadde bagenze ku dduuka. Nkimanyi tuli mu kaseera ka byakulonda bya bufuzi, naye ndiwe NRM naye simanyi community gyembeeramu ab'Nuupu bangi, naye saagala kubaako ne gwempayiriza, naye nga mukulaba alabako wano kwendaba ennyumba yange bakabayokyeza njokye kwa nyinanga ebintu bibiri byendaba. Waliwo ebisumuzo by'emmotoka eradde ewaka twabirese mu nnyumba mu kisenge, twabisanze wabweru nga bigudde nga ate akasumuzo tekaliiko. Then waliwo ne kawaleti akabadde mu ssente nako tekayidde nga ate tukasanze mu nnyumba ekiro kino, ennyumba eyayidde okuggwawo. So simanyi, saagala kuwaayiriza muntu yenna, naye nga ennyumba yange erabika yayokyeza. Ow'akakiiko k'ebyokulonda owa NRM musajja wattu ennyumba ye yayidde bwetyo neezikira neggwawo. Ye agamba okusinziira mu kitundu mwawangaalira mulimu aba NUP bangi, aba Nuupu bangi nnyo nnyini ddala, mbu kigambibwa be basinga namu obungi. So mbeera ekisookera ddala eri statement yawe ekomye so temugenda kuntuuza mu bigamba, akaseera ke tulimu kazibu, ye bw'atyo bw'agambye. So musajja wattu bambi ebintu bye ennyumba ye yayidde bwetyo neesaanawo. Ekyamuyambye nti tewaliwo n'omu yafunidde buvune mu maka ago, naye ng'ebintu bye byonna byonna byasaanyeewo bwe bityo ne biggweerawo ddala okubulamu okujjamu n'akalinga oluwuzi. Embeera ye ekyali ya bunkenke naddala kwabo abakulira ebyokulonda abalondesa n'ebisigadde ng'ebyo. Simanyi oba byavudde ku kyo bagavudde ku kyo omuliro ogunene okubeera nga gukwata, ekyo simanyi. Abanoonyereza oba ab'ebyokwerinda bajja tubuulira, naye sofa si birungi nnyo nnyini ddala.